weewaawo alaba Delta TV yonna gy'osinzira okutulaba kulikayo gy'oyitidde webala emirimu gyonna gy'otusizaako engalo ate n'oku batuyita kubimbijja bulamu webale kutembejja bulamu waliwo bannaffe bangi nnyo bubagenzeeko oluusi mu mbeera erinakyo Katonda ng'akkiriza omulala n'ekikula bukozi mu ngeri y'eddalu oba ne yeeyimbamu obwakabugu tomanya omulala ne yeewalula ku kizimbe n'agwa so mu mbeera yonna wakati mu bulamu tuli mu kufa naye Bayibuli Katonda addukira ani okujjako eri Mukama Katonda n'olw'ensonga eyo tutulema kugamba nti abannaffe abatuukiddwako ebizibu byonna mwekwate Mukama Katonda Delta TV tukole ate sirema kwebaza omulabirizi saabalabirizi agenda okuwummula the most right reverend Stanley Ntagali emirimu gy'aweerezza ekkanisa ya Mukama Katonda emirimu ng'egyo tugyebaza era netugamba nti n'abalala baddawo bakuume elegasi y'ekkanisa etambule nga kkanisa erina bingi nnyo byetuuseeko mu biseera bino naye nabyo tugamba webatambudde weewaawo ate mulimu ekitongole kikyasinza amaanyi nekisinga ne mu ekereziya ewammwe Fathers Union so omulabirizi y'omu ku babeera mu Fathers Union kubanga alina family ate agivunanyizibwako n'okugimentalinga okukula nti baana abalibeera abaana mu nsi eno so n'olw'ensonga eyo twebaza buli omu nga alina omulimu gw'okola okubaako nti olina ettaffaali lyoteeka ku ggwanga ndisava kiri mayanja nga bulijjo ndokomposa nnyo babuuzeewo menta bigambo byobadde yogera birungi nnyo abatulaba ku Delta TV mwebale okubanga mwekumidde ku Delta ate mwebale kukola nsanyuka nnyo ennaku zino abantu bakola omanyi bwe mba ntambula olaba abantu nga buli omu ayina kyakutte akola nsera nnyo okusanga abantu nga abakyala n'abami nga beera enguudo nze bansanyusa nnyo abayera oluguudo bakeera ssaawa 12 ne beera enguudo n'omutima gumu n'osanga omuntu omulala ng'ali mu katale akola ekyo kye twagala ensi eno tugizimbe buli muntu ayina kyakwatako teri asobola kulaakulanya nsi eno ng'ali bwomu buli muntu ateeka okuba ne kyakwatako kati ffe tuzimba bwongo abalala bannabyabufuzi abalala balyoyi ba mwoyo kati nga bwogambye Stanley Ntagali ne mufti mubajje ne mufti Supreme Mufti abo balwa myoyo abayimbi bakuba dansa abantu ne basanyuka ab'omu church obulamu tuyina obunyumirwa ate ensi yaffe tubeerenga tugikulaakulanya ate tubeerenga it is sustainable nga tukikuuma kibeerewo leero n'enkya abaana n'abazzukulu n'abajjwa abanyumirwa ensi eno tetusobola kukkiriza nsi eno kutwalibwa muntu atali munnayuganda nyumira nnyo mu ekereziya mulimu abanyumire nnyo Father Chibi munnamawulire Father Chibi ambuzeeko nnyo wali erubagaawo Father Mark wali wano kigundu kyawo parish eryawo Father Mark mumbuzeeko nnyo mwekereziya mulimu ekigamba juzi baali batikira abasaserooti bakiddamu buli lwe batikira abasaserooti nti obuweereza obwa buli ngeri yonna buba buyita oba kuba kuyitibwa kwa Katonda n'olw'ensonga eyo kola nnyo mu ekyo ky'oyitiddwamu weemaleyo ogenda okufa ng'ensi ekujjukira nti wakola ekyo n'okituukiriza ogenda okufa nga tewejjusa ebinywane bwe biggwawo kati ufa bulungi naye wali olwobanga wejjusa n'ogamba kati tewalabye Golola bwe yageze mu parliament Golola leero ng'oyogera nnyo ku bafaada Golola mufaza waliyo father wange bamuyita Father Seguya ali Kabula Muliro Father Seguya tukutumidde n'abakristo b'e Kabula Muliro parish tubatumidde abe Kabula Muliro Kabula tekitegeeza nti wali fire service je bali Kabula Muliro there is no fire Kabula Muliro kakati Golola yagenze mu parliament bwatuka mu parliament ababaka abakyala ne batya that is scary statement yakamba bwe nkutumya bwenti bwe ntunamba bakyala ne kafunye embuto abakazi abakyala ababaka abakyala batiro kati speaker where can we hide ourselves so yene emyo yimwereze what
akola ekintu abasajja abo bansanyusa okuyitibwa kwalimu akukolera ddala nga kintu abasajja bansanyusa tiyerekerayo buli kimu aliko ati kwegamba akikola n'omutima ogu ate n'asanyusa ensi ensi enyuma. We have only 80 years for those who are strong. Kale olwaleero leka nkamaleyo 80 years for those who are strong. Emyaka 8 abantu ng'oli strong bw'oto gyeyagaliramu gw'ofiirwa. Kiri gy'oli okubeera myaka 8 nga weerumya kiri gy'oli ate n'abakuŋŋaanya ebingi naawe oli oweze 8 manya ati tokyasobola kulya kwota ya nnyama. Kati tulina okuzimba ensi yaffe ate buli muntu anyumirwe tunyumirwe tuzimbe tuleke ekyo kisanyusa abaliddawo. Leero waliwo akuza birthday ani baba umaru takuza birthday ate ekyaliko kirala nnyo. Omusajja mutakirani senta mu Serugula alina emyaka ndowooza gigenda mu 10. Akuza birthday ali awo oli yagamba nti yo obonga buleka mu ntebe nagenda neyebaka kwali happy birthday to you naye bakwaka ekitanunagiraba happy birthday dear Kirani happy birthday to you akati n'abalala bangi n'abalina birthday tukulisaayo ne bahaji ne bahajjati abavudde emyaka olwalira bakomyewo kozi bagamba batya mu Islam alhamdulillah wati watugambe alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu yebale batambuza bulungi ne mutuuka kuno nga mukyali balamu ate yebale okuba obuvumu obw'okugenda okutukiriza mu mpaji okutuuka ku mpaji eri endala nayo yokulamaga ne mutuuka ku Kaaba ya Mwenyezi Mungu. Tumusaba abateremu baraka mu byonna ebye mwasabye bibeere nga biri alaali. Mwenyezi Mungu lwakitoka mu kiri sala leero ate kigenda ku mutume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusasana ebintu bibere kuje nyina okwongeramu ko mu Islam. Olwaleero njagala omusomese lwetuwale tujja twogera ntuga nti omuntu azimba atya omwana, omuntu ozimba otya omusingi gw'obugagga mu mwana. Olwaleero njagala tutunulire abazadde abasajja waliwo ekitundu kyetutazanya era tukizanye tutya. Njagala osomese leero kwabo nti abazadde abakazi bano bangi nnyo bawulira benyonyolako era ffe yasinga mazazi era si maama singa si maama obuyimba obusinga buli nnyo kuba maama. Kitegeeza nti abasajja balina we batakutte naye ate nga be batakabanye b'ensi eno. Sijja kwogera biwamu abato baba batoba n'obulamu nga ffe abakulu tukuluusana nabo. Abaana abato batoba n'obulamu ate nga ffe abakulu tukuluusana nabo. Akati mu kukuluusana nabo abaami oba bataata balinga abatazanye kapaati kaabwe ak'obwataata. Kati omuzadde omusajja yandizimbye atya omwana abeera omwana gwalireka mu nsi ng'oyo mwana kati ow'omugaso. Bwe tugamba parenting oba okukuza abaana Katonda yakikola nga kyandibadde kirungi ekitonde ekikazi n'ekisajja bibeere nga bikwatira wamu. Eggulo nabaddeko ku kalina eyo mu kibuga n'endaba bikalooli. Omanyi nze njigirako ku bintu ebya bulijjo nga kikalooli kireese ogugundi okizimba ekisu kyakyo bwe kyatuusiza bwe kiti ekisajja ne kikikwatirako ne bikinyigiriza bulungi. Bakola bombi bayambagana. Kakati oyinza okwekanga nga parenting omusajja gy'atakoze omwana eyandibadde ow'enjawulo ate afuuka ordinary nga toyina tomuyambyeko. Si okuza omwana kikulu nnyo. Omanyi abazadde abamu balowooza nti okuza omwana kumutwala mu ssomero ekyo nakyogerako naye traditional approach to parenting kozi mu Uganda kyekyo engeri gy'okuzaamu omwana mu nkuza eyaffe ey'obuwangwa. The earlier traditional approach to parenting eyasookera engeri gyetwakuzangamu abaana eyaffe yalinga yanjawulo. Mwana kugenda kuyigga kiki ojja ojirira abawala bagenda ne maama
abalenzi ne bagenda ne taata ne tuyigga ne tukomaga ne tuweesa ne tulima ne tulunda mami ne bagenda ne balima ne bafumba ne batyaba enku naye olina okuzuula nti ate in other African culture nakyo kyanjawulo kati bw'ofumbirwa omukyalo omulugwala ate gw'otuula butuuzi mubacyoli bwe balibo manyi balugwala nti bo balina enkola eyo obaawula omanye enjawulo wakati w'omulugwala n'omukyoli omulugwala yagamba ngoni omuke kan midi madoi awanifo oli Elia Mabel oyongera ku ngoni oba Elia Mabel ono wano ye akuga singosoma mu kitabo kya Song of Lawino ye Court Betek mu kyoli yanyumya ku bwango wa yali agamba omukyala alabirira emirimu gyonna omusajja n'okola kinozimba ennyumba nosigala awomba otereza line era bakuyimbira n'obuyimba ne basonyuka nnyo Lawino bwanyonyola kati ekyo kyanjawulo era ne bwogenda e India omusajja omukyala yawasa omusajja mu bayindi naye kakati olaba nti aliya byali byawukana ate nga tewaliwo competition nnyo y'amaanyi ya byekonome omwana omukuza ng'omusajja n'omuwala ne bamukuza ng'omuwala naye kati ogenda okulaba modernity eno bwezze enkulaakulana eno bwezze weesanga roles ziri mixed roles obuvunanyizibwa bw'abaana oyinza okusanga omukyala nga asimatooyi tulina abantu bangi nnyo nosanga omukyala nga avuga taxi waliwo avuga baasi wali mumanyi nosanga omwami nga naasi era twalwawo kitegeera edda twalibamba bannansi nti baba bakazi kati roles zikola ki zikyuka omwenkanonkano gugenze gujjawo kankuyambeko omanye abantu abamu tebannakitegeera tetwogera ku mwenkanonkano I cannot be equal to you because even n'abasajja tebenkanankana n'abakyala tebenkanankana kati abakyala bagamba omwenkanonkano we cannot be equal but we need to give each other equal opportunities buli omwe afuna omukisa gwe oba omukyala asobola okufuuka president fuuka naye tojja kubeera musajja because traits ne characteristics ez'omusajja zanjawulo ku z'omukazi era omukazi gwenda byanyize ananyigira saba minisita wa Denmark Trump yabadde alina okukyala Denmark naye ekimukyazaayo saba minisita bali bwakabaka ewaabwe waliyo Queen yafuga akati Queen bamita alinga ola Elizabeth owokubiri yafuga akati Trump obadagenda kukyalayo naye nga alina akataka ke yabagamba bwakunjagala mukatuguzaako aka Greenland omukyala kati omukyala yamugambye nti nedda akataka kaffe kaleke tukagula kati Trump ninagamba nange ebyokujjala sikyakyadde mbivuddemu ate nga n'abakyala yamuyita tulina abakyala abali mu mbeera bwezito osobola okubeera president osobola okubeera prime minister osobola okubeera oba tugeze abagoba b'ennyonyi osobola okubeera omuyimbi abayimbi osobola kati oba tugambe nti osobola okuwasa omukazi n'akwanjula naye kati kyetugamba nti ebintu byakyuka kati ebintu okukyuka okufitinga mu nsi eno parenting eri so complex okusitula omwana because n'okuyiga tewakyaliwo bush tewakyaliwo budde bwa kuyiga kati tuli mu race naye ate race eno bwezze abasajja they are hustling so much abasajja tukola nnyo tutoba nnyo tulwana nnyo okubeerawo naye ate oyinza okwekanga nga ate tuyina gaps nene tuleseemu emiwaatwa kati njagala okubulira nti nakamala emyezi nga 6 nga nfunye omukisa okusomesa to orient girls who go out
nga bagende bweru nga baba orientinga nengenda nemba waayo ku lecture okubagumya psychological okubeera ne goals okubeera n'ebiruubirirwa okumanaginga emotions bwanga oyinza okutuuka eyo ennaku nekufuukira ekizibu nocamukacamuka nowenyiganyiza ate byonna ogenda okufuuka eyo ng'ofuuse zonto naye from my research gyendabye kubala nga 15 bembadde accessible okusomesa nga bwowanika n'ogamba bameka abalina abaana nga bonna balina lwaki ogenda ebweru ngenda kunoonya kasente kaki kasukulu nobabuuza bannanga abasajja tebaliiyo abaana bagamba abasajja tetuliiyo abasinga bawala balese wano abaana baabwe balese abaana bagenda sente yes kati omwana kati parenting inabeera etya kuba maama agenze omwana ono amuleseewo olowooza taata waliawo anti nkugambye kikyate ekimutwala kulaba nti nno aleeta ssente asasule school fees abezeewo omwana abasajja tuvudde ku buvunaanyizibwa bwaffe actually abasajja abasinga tetukyalumirirwa tuzaala buzaazi nga tugenda oneralikiriza naye nga ge mazima kubanga ennaku zino owulya buddakika single mother waliwo ne gwe nawulira ennaku ezo bwegambye abagende bweru waliwo yalekawo emyezi 5 kakati tebereza kakati you see how parenting bagenda okufuuka complex ate ne maama abaddewo agenzi olwo akaana kasigaddewa akaana mwana kigwe tunakuza oyinza okukuza omwana nga alinga Hitler ani agenda okamenta alinga kaveemu omuntu kubanga ffe abasajja tuganye okulaba nti nno tukwatagana n'abakyala be tuzaddemu kati njagala n'amaka agalivamu abaana ate abasajja ffe abasinga abali modern osanga abasajja batono atalina baana bweru mbubazaleke bweru ati bwe buyimba naye bw'ozaala ebweru kitegeeza toyambe tolabirire because parenting is a combination of many things bintu bingi nnyo bikwatagana okuza omwana taata olina okukyalira ku mwana taata olina okwogera n'omwana nawulya eddoboozi essajja n'atya oba n'amanya nti ne taata abeera kati ne maama naye n'akwataganya kakati ate neokulaba nti abaana tubakuza nga balina balanced diet ey'obwongo oba eyokulya negatta ku bwongo kakati oyo gwogambye yaleka omwana n'agemyezi 3 ena akalese ku nywanto nga tomuyonsezza myaka 2 oba omusse mu bwongo kati olaba bwe tufuna generation ng'erimu oluzonto abaana tebagenda mu maaso oyogerako nabo ku baana abo abaleka abaana baabwe bukaba kato asologera nako kati ate ogenda nako eri omanyiyo gy'olaga baagala baana baagala kukola kati ono omukyala ekimutta kuhasolinga kugenda kufunayo kasente kati tugamba abambi lwaki tutuuza obwongo lwaki tetukola nnyo ne tuyamba abaana bano kati abakyala abasinga bagamba nze bannanga obuzibu siina school fees siina capital omwami tanyamba ne bwomukubira essimu kati this is a generation tuli ku ggwanga lyaffe eryenkya omulembe kubanga kakati ffe tuyinza okuba obulungi naye ate ne tuzaala abaana nga parenting ya level ya wansi nga tebalina bwongo butegeera bugenda mu maaso gw'okuyita kulya swaga so boonooneka kati obola bagamba bw'oba tosobola kuyamba mwana mute tozaala zaala abaana boonoosobola waliwo prime minister gwendabye speaker parliament owa New Zealand ngayo akutta akaana mu parliament munda ng'akawa caayi speaker musajja simanyi ate akaana kabadde kamubako omukyala wabadde ateesa balina bwe bakasokodde ndowooza Kenya baagoba omukyala yali ayonseza omwana mu parliament kati ndowooza wali bwe balaze nti ate beekyabo kiri okke oli yazze n'akaana kakayonsa kakati akawadde speaker ng'agenze kuki okuteesa speaker n'atandika okukawa caayi ngeri oli mama bw'ateesa
maliriza okuteesa tugende mu maaso ate waliwo obuzibu kubanga abo bageza uyo musajja akutta omwana but you see generation needs to be passed over katuyinza okubeera generation ennungi eri sharp kati era nagamba breed eya 1976 ey'abalenzi n'abawala yanjawulo ku bawala aba 2019 osanga omwana nga mulungi mugogofu yanywa otutaatu alidde cha ice cream nga mulungi nga ategeera nga alowooza so breed ya leero eri sharp nnyo era nene ddaka ejja kubeera sharp so tuno okitegekera obulungi nga tetutuuza bwongo Data TV tukole mutukirize tusoke tuddeko ewa JB ajjewo ebyabakama baffe tudingane ekitundu kyaffe kyokubiri totuuza bwongo